Uganda mbaliriza ku Mukama waffe Yesu Kristo mwenna mwebale kujja kawungeezi ka leero Wednesday okuwuliriza ekigambo kya Katonda n'okumutendereza. Mrs. Becky weebale nnyo nnyabo okunnyanjula. Mukama akuwe omukisa wali n'obuweereza bwo. Naye nze ndi secretary wa Pastoral Care mwempalereza nga Mugama, era nebaza Mukama olw'okunkozesa n'okumpa an opportunity bulijjo okujja ng'okuweereza. Munansonyiwa ne allergies, tuli mu allergy season era nze tetakumpisa bulungi, naye Mukama nga ye mubeezi waffe tujja kugenda mpola mpola wamu n'ekyokuyiga. Nyongera okubaaniriza ku bannammwe n'abatwegasseeko. Nja kusaba omuntu yenna alina Bayibuli, oba Maama Rose okumu, oba mwannyinaffe Becky, anybody alina Bible okunsomera ku nnyiriri. I have a couple of verses zinyaga tusome naye zijja kuba mostly nga ziba mu kitabo kya Matayo. Weebale nnyo era Becky okwebaza essaala gy'ompereddeyo. Kansubire Mukama Omwoyo Mutukuvu atuluŋŋame ffenna, nange kama kwogera ebigambo bino bireme kubanga bigambo byange naye bigambo eby'okuteekateeka olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Ng'abasuubi ba Bayibuli tutera bino ebigambo bye ngenda okugabanako naffe akawungeezi ka leero si bigambo bipya. Egamba tutera okubiwuliriza buli lunaku oba tubisomako, naye mbadde mbasaba twejjukanyemu bwejjukanya kuno kubanga kwejjukanya ng'abaana ba Katonda. Olunyiriri lwaffe lujja kuva mu Matayo essula 13. Tujja kusoma okutandikira ku lwa 44 mpaka ku lwa 46 nga tugenda tukkirira mpola mpola. Matayo 13 olunyiriri olwa 44 mpaka ku lwa 46. Ekyokuyiga kyaffe olunaku lwa leero nkyaleko omutwe gamba nti the hidden treasure, oba ebyamaguzi ebyakwekwa. Kifunudde bulungi. Mama Rose nsaba osomere ku nnyiriri maama. Amiina. Matayo 13 ntandika n'olunyiriri olwa 44 agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'ekyobugagga ekyakisibwa mu lusuku, omuntu n'akiraba n'akikweka, n'olw'essanyu lye n'agenda n'atunda by'alina byonna n'agula olusuku olwo. 45 Ti nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu omutunzi anoonya eluulu ennungi. Bwe yalaba eluulu emu ey'omuwendo omungi, n'agenda n'atunda by'ali nabyo byonna n'agigula. Amiina, weebale nnyo Maama Rose. Obwakabaka obw'omu ggulu, weewaawo bino bigambo byali bya Kristo ng'ayigiriza, era twalaba nti yayigiriza nnyo abayigirizwa be weewaawo n'abantu abaakuŋŋaananga mu maaso gaabwe. So yagenda akozesa different parables ne different scenarios, naye kino kyakudde kuba nga yali annyonnyola obwakabaka obw'omu ggulu. Weewaawo n'agamba nti obwakabaka bulinga hidden treasure, nti omuntu eyasanga ekikweko oba yasanga treasure hidden in the field, n'agenda n'atunda byonna by'alina, n'akomawo n'akola ki? N'agula. Nzijukira we nali nga ndi when I was a child, maama lumu yantuma okugenda okugula eŋŋano, yalagira kukola capati, yantuma ngende ngula eŋŋano, kati ne nzikira ku buduuka. We nakira ku buduuka nasangayo bano abantu abazanya zaala abalina obudde obusala bukyangacanga. Nzijukira nako yampadde 50 nga babukyangacanga ne bagamba nti kateebe kogamba abantu abo most of the times obaako abantu abeetoolodde abantu bannaabwe ngaye bw'olateeba bateeba nakuba ssente neŋŋamba kano akantu kangu nnyo, nzirina amaaso agalaba. Ne ŋŋamba omanyi maama mpadde zino 50, sina mu pocket money, lwaki sigenda ne nzikubizaamu nenkola ki? Nenfuna amagoba gamba nenfunako nenga nengula ebyamukadde byantumye nange nensigazaako weewaawo. Abooluganda nagendayo nensukka
nali skeptical ogwasooka nsooka nyumira nga kasooka nketegereze bulungi naye ntunula nsijja n'akakyanga nze nkagoberera ng'era buli lwenkalaba oli waziteeka n'awangula gumu ebiri esatu ena nga kitegeeza kano akatu nkayize nange neŋŋamba omanyi alijjukira baba balaba abantu abaakajja bano abantu simanyi nakumanya kugaba balina some sort of mind tricks ebazannya naye wano agambye nti the kingdom of heaven is like a merchant seeking a beautiful pearls who when he has found one of great price went and sold all that he had agenda n'atunda byonna by'alina wano nageza kula nti obwakabaka bwa katonda weewaawo businga ebintu byonna by'oyinza okulowoozaako we nali nzannya kano akazannyo naye mmanyi nti ngenda kubyamu nfune amagoba ewawo nsigazeeko kinene mama naye mugula byantumye naye abooluganda nagera nenzannya 15 nenzisigazaawo ne baŋŋamba nti olina gy'omanya asobola okuwola ssente waliwo omusajja yali atunda akaduuka awo nga tumugulako nnyo ebintu era tumumanyi neŋŋamba nsogala newolayo omutwalo nenkomera genda weewole neŋŋenda ew'omusajja ono ne mugamba ssebo nsaba ompoleyo omutwalo gumu naŋŋamba zaaki nti buzibu ki neŋŋamba maama badde antumye ebintu naye ngenze nenzannya wali akazannyo ne bankuba kasima kye ngenda mugamba nsaba ompoleyo omutwalo ŋŋende nzizze naye nkulize ssente sujja naŋŋamba mwana wange ddayo eka ze bakubyeko zimala tulabeko wano abantu waliwo omuvubuka yajja n'akagaali nako ne bakola ki ne bakakuba lwaki ndeese story eno nti weewaawo omulabe setaani most of the times mu lugendo lwaffe luno nga tugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu afuba nnyo okututega emitego ne gitugyako ne kyetukola ki amazima ge twakkiriza aleeta ebintu ebiriŋŋanga ebisikiriza weewaawo naawe nolaba nti wano mpita kugamba ne birabikanga nina ne mukwano gwange omulala era twali ku university ku mubs yagenda omanyi tulina betting ewaka babaali bawulire ku betting sports betting waliwo omukwano gwe yali ngamba asiba akapula nga ye alina assure simanyi na bigambo byakozesa assured n'ateekayo 30,000 ku tuition we yassaayo 30,000 ago n'awangula obukadde 2 n'agamba wano siva infact weyawangula obukadde 2 n'agenda n'abukinga hotel n'asolayoko for a weekend neyeewaamuko nekakasa nti zonna zeyakuba yalinga ali hooked zonna yazizaayo zonna n'atandika n'okufuna endala nga bwayongeramu bino binambita okulaga omulabe engeri gy'atuwambye ne gy'atuggyeeko our treasure ffenna ggooli yaffe kutuuka mu bwakabaka obw'omuggulu ng'oliba we lwayogedde nti mu kitabo ekyo weewaawo ffenna tulina ekiruubiro ekyokutuuka mu bwakabaka bw'omu ggulu naye the treasures of this world ebintu by'ensi bitukwata ne bitwerabiza omulamwa wano wansi maama nja kusaba oyongere okusomerako mu lunyiriri olw'47 okutuuka ku lw'51 era Matayo 13. 47 agamba bw'ati nti nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ekiragala kye basuula mu nnyanja ne kikuŋŋaanya ebya buli ngeri bwe kyajjula ne bakiwalulira ku ttale ne batuula ne bakuŋŋaanyiza ebirungi mu nkanga ebibi ne babisuula 49 nti bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu balibasuula mu kikoomi eky'omuliro mwe muli okukaaba amaziga n'okuluma obujiji mubitegedde ebigambo bino byonna ne bamugamba nti weewaawo weebale maama olwo weebale nnyo maama Yesu ayongera otulaga obwakabaka bw'omu ggulu nga we buli weewaawo era
yayogera mu nnyiriri endala Situjja Kalunya nti bangi bayitiddwa naye batono balondeddwako. Abooluganda, nze naawe, our prayer enkya n'eggulo, are we the few who are chosen? Indeed, many are invited, many are called. Bangi bayitibwa naye batono nnyo. Era yababuuza nti mubitegedde ebigambo bino? Ne bamuddamu nti weewaawo tubitegedde. Ffenna abaana abooluganda tubitegedde nti baasuula ennet ne bavuba ebyennyanja ne batuula ne baawulamu ebirungi n'ebibi. Ebirungi ne biteekebwa ku bbali, ebibi ne bisuulibwa mu ki? Mu muliro. Wano bagamba nti Bayibuli egamba nti there will be wailing and gnashing of teeth. This is excruciating pain. Weewaawo bino ebyennyanja byonna byali bikwatiddwa ng'abaana ba Katonda ffera twayitibwa, naye ebitaatuukirira bamalayika baabijjamu ne bakola ki? Ne babikanyuga. Nze naawe abooluganda, essala yaffe weekubemu ttooki mu bulamu bwo nti will you be part of those that we put aside, abanaateekebwa ku bbali, oba engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo okyalina ebintu ebikyakutta obwongo, ebikyakulemesa olugendo luno? Weewaawo abakristaayo abamu sometimes tetwagala kunyezebwako, tuwolereza ekibi kyaffe, naye Yesu agamba nti ku mulundi ogwo bamalayika bali separatinga ebirungi n'ebibi. Mujjukireemu olugero lw'aba virgins 10, 5 baalina extra oil, bonna weewaawo baalina. Waliwo omubuuzi omu n'agamba nti bonna baali balindidde omugole, ate bonna baalina amafuta, si tebaalina mafuta, bonna baalina amafuta, naye 5 bano baalina extra oil. Weewaawo bonna ne beebaka n'okwebaka ng'omugole we alabika ng'akoze atya? Aluddewo. Kristo affe alabika ng'aluddewo, naye abooluganda ebigambo by'ayogera byakutuukirira. Bayibuli eno gye tusoma, ebigambo bino they are words that we can trust, bye tusobola with all our hearts okukkiriza nti weewaawo bijja tuukirira. Naye ekibuuzo kiri nti the treasure, are you looking towards the treasure? Are you part of those abaliba nga bateekeddwa ku bbali era abalitula ku mukono gwa ddyo ogwa Kristo ng'akomyewo? Ekibuuzo kyebuuze. Oba tukyali ku treasure ey'ensi? Wotunamu nageze ne comparinga ne the rich young ruler. Rich young ruler ali mu Matayo, tetujja kusomayo naye omuntu n'akadde mugende musomeyo. Ali mu Matayo, I think ali mu Matayo 19, Matayo 19, era mujasoma mu nnyiriri 21 awo mpaka wansi. Yagamba Kristo byonna mbikoze, weewaawo toyibanga oyagalanga muliraanwa wo nga weeyagala. Nagamba byonna mbikoze, naye Yesu yamuddamu n'amugamba if you want to be perfect. Mama Rose ntuza tusomereyo Matayo 19, 21. Yamugamba if you want to be perfect, genda otunde byonna by'okola ki? By'olina. Awo omwami ono anakuwala. Agamba nti nve ku 2 oba ntandike ku 21? 21 mpaka 22. Olwabirimu agamba nti Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yalina obugagga bungi. Oyo bali nnyo maama. Bwe yawulira ekigambo kino n'agenda ng'anakuwadde, kwegamba ennaku n'emukwata nnyo. Yagamba byonna mbikoze. Yesu yamugamba, era osoma waggulu awo, Yesu yamugamba agenda kula ABC, n'agamba ati byonna mbikoze, naye nkoze ntya okutuuka mu bwakabaka bwo? Nga bwe tusomye wali mu Matayo nti zaabu ono, treasure eno, ono omuvubuka Kasayi agenda n'alaba treasure, n'agenda n'atunda bibye byonna n'ajja n'agula treasure y'obwakabaka bw'omu ggulu. Weewaawo n'ono ate omugagga, omuvubuka ono, the rich young ruler, ye naye yali akoze byonna kugamba nga
akomye sabbiiti ayagadde baneiba be nga bweyagala naye kristo yamugamba ati genda weggyeko that wealth n'anakuwala nnyo wano mu 21 yamugamba if you want to be perfect oba kuba ng'otuukiridde lwaki ndese olunyiriri luno nti abasinga ku ffe tuli mu lyato ery'okutuuka mu bwakabaka bwa katonda weewaawo sigaanye naye tugaanye okuba perfect as our Christ was tutya nti waliwo ebintu we bitugibwako tujja kunakuwala nnyo weewaawo ne kristo tukole tutya tumuveeko abooluganda weekube mu ttooki olunaku lwaleero obwakabaka bwa katonda bukusingira obwakabaka oba bw'ozimbye ku nsi kuno kubanga walabatamu abazimbye obwakabaka bwabwe ku nsi kuno ne bagamba nti nze natuuka nze buli kimu kyenjagala nkola ki nkyebaza mukama nti yakimpa weewaawo obwakabaka bwa katonda can you let go of all those attachments ziyinza okuba nga sina material naye nga even character owaawo oba omwenge ogwagala nnyo oba nga music gw'omwagala music w'ensi akunyumira oba nga Michael Jackson akunyumira nnyo tosobola buli every music afuluma recently gundi Michael Jackson movie yafulumye kuga buli emu gyayogera kuba gwe kyekisinga okunyumira ekyo obwakabaka bwa katonda can you compare that to the kingdom of God to that great treasure weewaawo nsaba oluganda ffenna waleme kubeerawo kintu kyonna 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 ku nsi kuno ekisobola okuba nga kitusingira kristo yagamba ngenza okubateekateekera mu yokaana I think yokaana 10 something nti era ndikomawo okukola ki okubatwala if it were not so sandibagambe kino ebigambo olwensoma ebigambo mu bayibuli nga biri mu red bya bigambo bya mukama waffe kennyini nga yabyogera nga bivudde mu kamwa ke ebigambo byenzigyamu essuubi manye nti weewaawo wadde oluusi birabika ng'ebiri ewala naye byakutuukirira mama Rose nkusaba oddemu otusomereko mu Isaaya 55 olunyiriri olusooka n'olwokubiri tulabe obugagga much as the treasure is so valuable but it is free mukama katonda yabutuwa bwabuwa for free naye ate ffe we want to spend all our efforts all our times nga tunya bwakabaka bugenda okuggwawo mama Rose otuuseeyo mu Isaaya 55 olusooka n'olwokubiri ntuuseeyo Isaaya 55 olusooka agamba bw'ati mukale buli muntu alumiddwa ennyonta mujje eri amazzi n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula awatali muwendo olwokubiri nti lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya lwaki okuteganira ebyo ebitakutibwa mumpulirire ddala nze mulye ebirungi obulamu bwammwe busanyukire amasavu mwebale nnyo maama nti lwaki okutegana ate surprisingly ebintu ebigenda okutusaanyaawo biri expensive in the long run why do I say this nti ebintu bye tuteekako our effort obwakabaka bwa katonda much as it's the greatest treasure we can ever have it's also free buli bwabuwa yesu kristo yatufiirira n'abutwa buwi naye lwakubanga we are carnal human beings the Bible says carnal nature is enmity to God nti obuntu bwa bulabe eri katonda lwaki onjukira yesu yali mu Getsemane agenza okusaba yakomawo emirundi 3 ng'abayigirizwa be beebase n'abagamba mwebase temusobodde wadde kutunulako a few minutes nakusaba nange lwaki kubanga ye yalalaba ekijja naye obwongo bwabwe nga tebakitegeera era mu bayibuli yennyini egamba nti kaseera katuuka bonna baamwabulira bonna ne Petero yagamba nti zooka kufa nja kukola ki nja kufa naawe Petero yayogera mu maanyi ngati weewaawo yali akitegeeza kubanga tulaba ne kyeyakola okusalako omusajja okutu n'ekitala naye olw'obunafu bwe yesu yamugamba nti enkoko ejyakwatiraku okulema ng'onneeganya emirundi emeka
esatu yali akitegeera kyera yayagala naye yali muki munafu naye era yesu bayibuli keeni yayogeramu yesu yagamba nti olamwe ababi muwa abaana bammwe ebirungi olwo katonda wammwe ana how much will your father okuba tuwa omwoyo mutukuvu nga tumusabye kiri mu Luka 10:13 weewaawo tuli bannafu abooluganda ebitukwata bingi byetwagala bingi ebitujja ku mulamwa naye wetwewaayo nosaba katonda n'atuwa omwoyo kubanga mukama olwo tuba tusoma lesoni yaffe eya wiiki eno eraga ba prayer warriors eroga z'abantu nga ba daniel baamugerako nti eggulu lyali mwenyumirizaamu ne bakabaka nabo baali bamwenyumirizaamu wadde nga baamutega emitego mingi lwaki mbirese nti wetwewayo eri katonda waffe ne tunoonya obwakabaka bwe obwakabaka bwaffe ne tubunoonya n'emitima gyaffe gyonna nga bwayogera mu Yeremiya 29:13 nti mujja kunfuna bwe munanoonya n'emitima gyammwe gyonna emitima gyaffe tugidividinze tuli eno n'eri nemit kiki ekyo ky'otadde treasure oba kikusingidde okuba ekyomuwendo mu bulamu bwo okusinga obwakabaka obw'omuggulu oli agamba niwe mbeera omugazi w'oluggi naye nga ntuuse muki mu bwakabaka bwa katonda the kingdom of god ffenna abooluganda mbasaba ku lwaffe tetusobola naye nga mukama ye mubeezi waffe nga tumunoonya mu mazima nga tumusaba omwoyo omutukuvu nga tumukoola kiro na misana waliwo omuwala omu bamuyita Erica simanyi bamali mu muzuka abamu nga mpumbawomba Erica yali muweereza wa sitaani actually nali lumu nga ndaba video n'ekiwako video nemuwuliriza naye nayogera ku bintu bye baakolanga nti abantu ba katonda sitaani tayagala kulaba muntu n'oku ng'atuuka mu bakabaka ba katonda waakiri ateekawo all sorts of obstacles weewaawo oluusi ntera okuzuuka ekyo nensaba ssaawa 9 naye oluusi alamu ekuba nowulira nga naye agamba nti woowulira nga tolina maanyi awo ate woosinga n'okwetaagira ddala okusabira ddala woowulira nga oba leero kanyongezeeyo nja kusaba enkya oba kwegamba that is the time ate weewaawo wanzukukiddewo n'amaanyi so abooluganda mbasaba olutalo tulwana olutalo lunene nnyo ate we don't fight against flesh and blood naye ffenna goolo yaffe kufuna treasure that hidden treasure that is hidden in our plain sight yesu kristo yagamba abayigirizwa nti mubitegedde ne bagamba weewaawo tubitegedde mbasaba yesala yange naffe olunaku lwalala kangezi ka leero yesu watubuuza tumubitegedde bino ebigambo mutegedde obwakabaka nga bwe buli how that the hidden treasure the hidden pearl mubitegedde tuddemu abooluganda nti tubitegedde naye sina bigambo bugambo naye n'okukola ki n'okwewaayo maama nga tuwunzika nga tuwumbawumba njagala nkusaba onsomereyo ennyiriri 2 then tuwunzike ekyokuyiga kwaffe olunaku lwaleero jasooka tusome mu Luka 8 olwokuna maama nga tuwumba mu Luka 8 olwokuna sorry tusookere ku Matayo 6:19 Matayo 6:19 mpaka ku 21. Matayo 6:19 yinyo mpaka ku 21. Matayo 6:19 agamba bw'ati temweterekeranga bintu ku nsi bwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi bwe babisimira ne babba naye mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge so n'ababbi gye batabisima n'ababbi gye batabisimira so gye batabibbira olw'abirimu ti kubanga ebintu byo we bibeera omutima gwo nagwo we gubeera. Amiina weebale ebintu byo gye biri wali obaddeko ne ssente nga nnyingi nga ziri somewhere naye nga like all your thoughts zibeera ku kintu ekyo kila ssente kale ene treasure ene kibuga kyonna like all your thoughts kwe zibeera abooluganda basaba naffe olunaku lwala kangezi kaleero let our thoughts oba ng'ovuga oba ng'otambula
be aligned n'obwakabaka bwa Katonda. Yesu wali ku nsi kuno Amen. abayigirizwa bamubuuza nti akinoza Petero, era Petero yamubuuza, twaleka byonna ne tujja tukugoberera, tufunamu ki? Yesu yali ku nsi kuno naye nga if we are to emulate, senga twali bagoberera Kristo, kubanga we are Christians, tuli bagoberezi baani? Bakristaayo, bagoberera Kristo. Senga twali bagoberera Kristo, obwongo bwe bwonna singa olaba entambula ye tebwali ku nsi kuno, kubanga yali amanyi ekyobugagga kyalina, kubanga yali muggulu n'avaayo n'ajja ku nsi kuno. So yalabanga, era nze mukozi kwa nisani wamukaba nti nsinza bino byonna mbikuwa, yalabanga this is really nothing. Weewaawo abantu abasinga omulabe baga nti nsinza nkuwe bino nga kalwa tumwerabira nga tumubirako ddala nga tusinza mulabe sitaani nga atuwamba. So abooluganda mbasaba, let our minds, let our thoughts, let our energy, let our efforts byonna bibeere ku bwakabaka bw'omu ggulu, ku treasure, kubanga weewaawo mu nsi muno tuyitamu buyisi. Njagala nnyo okuwa live examples. Nzijukira ebbanga si ddene amabega waliwo bambi family emu ndoza tebajulako abaava I think was Switzerland, nga bakoze bambi beteeseteekedde for many years, which is good, kweteekateekera. Bakomyewo bayise ku booluganda gamba basanyukireko wamu, naye ekiro ekyo obulamu tebwakola ki? Tebwasigalawo. So mbasaba abooluganda nga tuteekateeka eby'oku nsi kuno, sigambye nti tetukateeka obulamu bwaffe bwa ku nsi na retirement naki, naye let our thoughts, let our minds be aligned to the kingdom priorities. Byonna bye tukola oba ku mirimu gye tukolera tuyite Mukama Katonda, omukono gwa Katonda. Olaba nti buli kyokola mulimu omukono gwa Katonda. Ekitali mukono gwa Katonda kireke, kubanga kigenda kusubya obwakabaka obw'omu ggulu, oba ku mirimu gye tukola, oba ku name it, all our lives. Tugezeko to incorporate the hand of God. Nze Mukama musaba buli ngenda oba nnyamudde okwakola ki abeere nga yankulembera obwongo bwange bwonna, nemekuteeka ku music, awamu lwabira aba n'oluyimba maybe lwa Beyonce oluvugira mu bwongo bwe, ebyo byonna bituzikiriza, naye let our minds and priorities be aligned, kubanga the hidden treasure ffenna ye goolo yaffe. Tubeere nga olunaku olwo Kristo lw'akomawo tuli mulaba, so si kumudduka buddusi, naye tumulabe n'essanyu, kubanga ensi ejjudde ennaku, naye obwakabaka bwa Katonda ffenna ye goolo yaffe, era ye hidden treasure ffenna gye tuluubirira okudduukako. Mukama abawe omukisa ng'ebigambo bino byongera okulingalinga in our minds and thoughts, nga osaba ne Katonda waffe okutuyamba tuleme kubira buwulizi, naye bituteeketeeke olw'obwakabaka bwe obw'omu ggulu. Mukama abawe omukisa abooluganda. Amiina. Amiina.